The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Amacha malungi abatukereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Digitalk. Farida Bikobere gemanya gange ngenda kubanga ate mbatuusaako Mighty Global Updates. Ng'olunaku lwa leero lwakusatu irize Women Crash Wednesday here at the Digitalk. Tubeerawo bakyala mu studios nga tubaweereza n'omugenyi waffe gwe tuba tufunye ow'olunaku nga tunyumyamuko emboozi ezitali ze zimu. So nja kubakubiriza era okubategeeza nti tuli live ku Facebook. Osobola ogendayo n'otulikinga n'otufollowinga ate munnange n'otekawo enteesayo endowoozayo ekibuuzo kyo mu comment section wonna wonooba otusanze oba ku The Alternative Uganda ate ne ku Digitalk TV page ekwanguyira gy'oba osoose okusanga mukwano oba weesibiraawo comments zammwe tuba tugenda ziyitamu mpolampola. Gwatana subscribing oba atana tu following, it is high time you do it. Osobola ogenda n'otunoonyaako ku YouTube ku The Alternative Uganda no subscribing ate abali ku Facebook osobola otunoonya ku The Alternative Uganda oba Digitalk TV nawo no subscribing. Abomala okusubscribing oba okutufollowinga teweerabira mukwano okunyiga notification button babeere nga ate bakuweereza notification buli lunaku lwe tuba tugenze live oba show gye tuba tutaddeyo because shows zaffe zonna zibeeramu okuyiga kuyitirivu twewaayo okusomesa okubonisa enjiri ey'okumanya n'okutegeera. So kikyandiba kirungi nnyo eri ggwe ne mikwano gyo okuba nti ate mutufollowinze osanga munnange mukama olugendo lwamwe yaluteekamu ffe olw'okumanya n'okutegeera olw'ensonga nti abantu betukyaza baba bankizo nnyo ate baba banjawulo. Ngenda genderawo mu Global Updates ez'olunaku lwa leero. Ngenda tandikirako n'olusirika oluli Kyambogo University. Bannamawulire bali mu residential sirika Kyambogo University bali gye basuubira okumiitinga President Museveni. Kakati omukulu Deputy Chief of Defence Forces omukulu Lieutenant General Eleru yavuddeyo olunaku lwa yesterday lweyamba meetinze ng'ayogerako nabo era n'abakubiriza nnyo obutabeera nakyekubirira nga bali mu kusaka amawulire era n'abakubiriza nnyo bannamawulire muve mu kuspreadinga
false information ne propaganda era n'abasaba nti babasisinkanye omukulembeze w'eggwanga tebabuuza bibuuzo to challenge the president naye babeere nga babuuza ebibuuzo ebinaabasobozesa okweyongerako babuuze president engeri gy'asobola ate okuyamba bannamawulire okusobola okuba nga ate abakubeekulaakulanya nga bo economically ne bave mu nsonga ez'okukola propaganda ne information etali ntuufu. Ono yabaddeyo olunaku lw'eggulo era yabadde ng'ayogerako nabo ng'abakubiriza bannamawulire muve mu mirimu okubeera partisan. Bw'oba okola omulimu gwo omulimu gukole, eggulire lisake nga bwe lirina okubeera, toliwa side nti ate munnange anaaba akulaba ajja kutwala side yo because eggulire bw'onooba olisase. Agamba amawulire bwe mubanga mugasaka mukole balanced stories, muve mukola amawulire agali misinformed oba propaganda nga togiyinaako kakafu. Ebyo nno bye byabadde eri ekyambogo University. Bano nno bannamawulire basuubirwa okubeera mu lusiriko okumala ennaku 5. They are being empowered economically. Abaafunye omukisa okugendayo ffe tujja kulowooza nti ate abantu ab'ebitiibwa abali okwogerako nammwe ebigambo byabwe mujja kubitwala nga byankizo nnyo, mujje mubunyise enjiri mwabo muffe naddala ffe abataafunye ate kakisa kugendayo. Mu opposition ya Uganda tubadde tukubiriza unity. Ndowooza ekibiina kya NUP yesterday kyavuddeyo ne kiraga what unity means naddala mu opposition. Ono no Ssekamwa w'ekibiina oba omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform omukulu Honorable Joel Ssenyonyi yavuddeyo n'ategeeza nti NUP tegenda teekawo candidate eri mu by election eri esserere era n'agamba bagenda kutwala obuwagizi bwabwe babuteeke ku candidate wa ANT or Alliance for National Transformation. Kino n'ekibiina kikolerwa omukulu kino n'ekibiina kandi kyateesewo candidate waakyo Alice Alaso. Mbadde ngenda kubawa information. Kati nno bano bavuddeyo ne bategeeza nti obuwagizi bw'abanuupu bonna bagenda kubanga ate babuwa omukyala Alice Alaso for Cell by election era bagambye nti ono yagenda okuba candidate waabwe mweyo election okulonda kweyo kusuubirwa okubeerawo nga 23 omwezi guno gwe tulimu gwennyini. Bano bavuddeyo okulangirira obuwagizi bwabwe oluvannyuma lwa last week aba FDC bavaayo ne balangirira candidate waabwe for the same position eyo esserere. Bano bavuddeyo ne bagamba katubeere ekyokulabirako eri unity gye tubadde tuyimba waneeno mu opposition. Ne bagamba tebagenda teekawo candidate era bo bagenda kuwagira omukyala Alice Alaso. Eno nno position ya falling vacant oluvannyuma lwa accident yatwala earlier MP omukulu Patrick Okabe. Eno accident yatwaliramu ne mukyala we kyaleeseewo by election mu bitundu byeyo ebya esserere. Tuvaako eyo tugendagendako mu Eastern Region. Ba scientists okuva ku Busitema University bakoze ka research ne balaga nti 60% of the babies abazaalibwa from abstracted labor b'abaana bano bazaalibwa ne poor brain growth era ne bategeeza nti chances zaabwe ez'okufuna blood pressure nga bakyali baana bato ziri waggulu nnyo ku 80%. Naye bano bavuddeyo n'engeri butyabwe muyinza okwewalamu abstracted labor okuba nti ate mutaasiriza abaana bammwe. Era bano bagambye nti kino nno kikosa nnyo abaana naddala omwana otandika okumulaba nti brain ye oba obwongo bwe tebuli mu kudevelopinga bulungi kutandikira ku myaka 24. You can identify nti omwana wange alabika aliko ekikyamu. Sometimes omwana w'emyaka 2 otandika okulaba nga buli kimu atandise okikwasaganya naye owuwo abatwala akadde kaneneko okubanga akwasa ebintu ebimu. Bano nno bavuddeyo abstracted labor mbanyonyolemu abstracted labor kyeki. Abstracted labor oyo omukyala ayinza okumala 12 hours in labor nga tannazaala naye ng'afuna contractions ez'amaanyi. Ebiseera ebisinga omwana aba munene nnyo
nga tasobola kuyita mu pelvis oba nga mugwana bane ebintu ebimu byetaaga olulimi olusawo. So omwana oyo bw'aba munene nnyo akitwala ebbanga omukyala ono okubanga agezaako okusindika omwana naye kati within that like mukozesa ekyo nekireetera okukosebwa ku mwana. Ebiseera ebisinga omwana ono afuna poor brain growth era ne blood pressure yaabwe bategeezeza nti ey'abaana bano ebeera eyambuka mangu era obulwadde tebubaggwamu. Ne bakubiriza abakyala abali embuto okubeera nga mwetaanira nnyo eddwaliro okugenda mu antenatal musobole okuba nga muli supervised omwana basobola okumukebera ne bagamba saawa eno omwana wo munene nnyo kendeezaako ku byolya ate osobola okuba nti ojja kubeera mu labor pain for lower hours ate osobola okusindika omwana wo omuzaale bulungi. Ne babakubiriza okuba nga mulya bulungi proper nutrition ng'olina olubuto musobole okuba nti ate mugira mu supportinga development y'omwana mu bulungi. Ngenda kuvaako eyo ngendeko ettaki eyitiridde earthquake. Kati eno twavuddeyo ne batutegeeza nti abantu abasoba mu 7,100 be bankafa. 7,100 people be bali confirmed dead olwa earthquake eri mu sides eyo. Turkey president wa Turkey yavuddeyo n'alangirira state of emergency mu 10 provinces ezili worst affected by this earthquake. Era ono yategeezeza nti ensonga lwaki yalangiridde state of emergency kusobola kubanga ate obuyambi butuuka ku bantu abeetaaga obuyambi mangu nnyo nammwe abasobola okubawa obuyambi mubadduukirire. Kino nno eno guno omulundi gwakubiri okubanga Turkey langirira state of emergency. Yaliwo yasembayo okubaawo yaliwo mu 2019 era ng'eno yaddirira a failed coup attempt. Kakati era olunaku olw'eggulo omukulu president wa Turkey Recep Tayyip yavuddeyo n'alangirira a state of emergency okusobola okubanga ataasa abantu be. Sawa neno omuntu weyeebuuliza Mukama Katonda nga bino ebintu ebituukawo abeera ali mu kukola ki? Is he sitting and watching on as the people die? What exactly is God die? Because sawa eno buli muntu yeebuuza Katonda sawa mu mbeera bwetyo abeera akolera ky'abantu be. You could see videos all over social media abantu bakaaba, abantu bali mu kufa, ebintu by'abantu biri mu kwonooneka. Era bavuddeyo ne bategeeza nti abantu 8 be bakabeera rescued okuva ate mu bitundu bino ebikoseddwa nnyo ne earthquake. Tujja saba Mukama Katonda abantu b'e Turkey eyabatereerezeemu atereeze embeera naye waabwe abantu bali mu kufa bali. Kati nno kino kyabo omukulu omu yajja n'akirangiriraho wanagamba earthquake musisi mu Uganda agenda kubanga ate ayonoona ebitundu bingi mu gwanga lyonna oba in the whole world. Simanyi oba ne world bagiyita gwanga, manyi Oluganda luzibu nnyo. So ndowooza tutandise okubirabako how we should do okubanga tubyetaasa. Mukama ndowooza tujja saba Mukama ayambe buyambi. Nawulidde nga abantu bayita zi Allahu Akbar naye nga ate ndowooza kyabadde leeti. Tuvaako eyo tugendagendako eri mu South Africa esuubirwa okubeera business summit wali mu kibuga Pretoria. Omukulu president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, president wa South Africa Ramaphosa basuubirwa okubeera mu eyo summit egenda okubeerawo wakati w'ennaku z'omwezi nga 27 February ne nga 1 March. Eno nno summit egendereddwamu okuinterestinga aba investors okubanga ate bapikinga interest mu kuinvestinga mu Uganda. Era omukyala wa minister wa investment omukyala Evelyn Aniti yavuddeyo n'ategeezeza nti export zaffe ze tubadde tukola okutwala mu South Africa zibadde wansi nnyo okusinzira as compared to imports South Africa zebadde yereeta mu Uganda. So n'ategeeza nti kino nno kigenda kugulawo emiwaatwa oba amakubo buna butya Uganda wesobola okuexportinga its products South Africa. Kino nno kiba kyongedde akatale ku products zaffe wano mu Uganda ate ndowooza n'okutuguyiza
okutugayizisa investment opportunities ate ba investors basobola okubanga ate ba picking interest okuinvestinga mu Uganda kusinziira butya president bwana abate asengese ensonga ete ali mu summit jana abatuddemu bwe tuvaako eyo nja kugendako waneeno mu parliament ba members of parliament abali ku kakiiko ka defense bavuddeyo ne beewuunaganya oba ne bakubyamuko ebirowoozo ne balaga obutali bumativu naddala ku salary increments eziri mu defense eyo era nga bagamba nti ziri unfair because ba generals babadde oba bayongezeddwa oba bayongezebwa omusaala munene nnyo as compared ate ku baana bano abatayina mayinja naye nga ate bano bategeeza ne bagamba nti bano abaweereddwa omusaala omunene they don't do the donkey work nti ate abaana abakola emirimu emingi ennyo bebaweereddwa omusaala omutono kakati kinajjukirwa nti budget ya UPDF standing at 417.6 billion era bano bagamba nti by next year baagala 517 billion kubanga 417 billion sola basupportinga n'okusasula salaries eri abo bonna kino okumpoza okubategeezaamu akatono bano bafuna salary increment mu previous financial year era nga ba CDF babajja ku million 2 ne babateeka ku million 2 ba generals ne babajja ku million 2 ne babateeka ku million 18 kati lieutenant general ne bamujja ku miliyoni 1.8 ne bamuteeka ku miliyoni 17 ate Major General ne bamujja ku miliyoni 1.69 ne bamuteeka ku miliyoni 15 kati Brigadier General ne bamujja ku miliyoni 1.5 ne bamuteeka ku miliyoni 13.9 kino nno kyaleetedde ba MPs okuvaayo ne bagamba nti wabaddewo unfairness mu increment ya salaries ez'abakulu bano nti ate omusaala bagwongeza nnyo ne kyaleetedde budget yaabwe okugenda waggulu ate nga emisaala bagyongeza abakulu ennyo abali eri abalina amayinja ate ne baleka bano abaana abakola nnyo donk work abali ku ground ne babaleka okubanga ate bakyali mu kasalary akatonotono bano nno bavudde ne bakubaganya n'ebirowoozo ne bagamba kiki ekiba kisasuza munnamagye atali deployed. Why should we be paying Namajali awo gwe deploys ne amazo mwaka mulamba takola but he is receiving salary ne bebuza lwaki babuwa omusaala bali badde bamuwa bwa allowances kati bwanafuna omulimu balonno batandike okumuwa omusaala nno akakiiko kano kabaddemu bakubaganya empawa naye katusuubire nti ate endowooza zaabwe balina we bazidirectives era zigenda kukolebwako bulungi nnyo. Omukyala First Deputy Prime Minister omukyala Rebecca Kadaga era nga ate ye Minister for East African Community Affairs yavuddeyo na advocating la inclusion of staff houses in schools era ono yavudde nategeeza nti amasomero gonna bwe babazimba obanga bakola plans zaabwe ez'okuzimba amasomero ba including amayumba oba ebisulo by'abasomesa bwe banaabeera nga basula kino nno kijja kuyambako okubeera nga ate kisobozesa omusomesa ono kubeera ku ssomero mu budde ate n'okubanga awa abaana obudde nga teyeeraliikirira kuba nti alina olugendo oluwanvu ennyo lwagenda otambula okuddayo ewaka oba obuteeraliikirira nti landlord agenda kumugoba mu nnyumba kino nno yabyogeredde ngeri nga commissioning construction ya project wali mu Kamuli district mu Mbulamuti sub county Bugoda primary school linene somero oba project ya linene somero balirirwamu 2 billion simanyi obezo billion bazitata kale sijja zogera mu Luganda balirirwamu mutitimbe gwensimbi billions 2 era ono yavuddeyo nakubiriza abantu nti ate mwetanire nnyo abaana bammwe okubatwala ku ssomero kubanga it is the only way jogenda
gyogenda okubanga ofuna mu mwana wo. Kakati eno project yeri sponsored by Union Vision Missions, banono bewaayo okubanga ate batuusa education eri mwaba abaana abali mu rural areas. Banono bazze bazimba amasomero mu bitundu ebyenjawulo nga bazimba primary ne secondary naddala mu byalo babi ebitundu by'ebyalo okulaba nga ate basobozesa abaana bano abatayina nnyo ssente oba abazadde abatayina nnyo obusobozi kusomesa abaana baabwe okubanga ate babasemberezaako access to education basobole okubanga ate n'abaana bano bafuna omukisa ne bagendako ku masomero ate ne basomako. Kakati awo mba ngenda kukomya no my news updates wena abantu nkomawo ngenda kubeera n'omukyalo omumbeja Lilian Luwedde ate n'omukulu Katoto Musime ajja kutwegattako tubeere nga ate tunyumyamuko ebintu ebimu ebigenda mu maaso mu ggwanga. It is a media round table here at Digitalk, tetulina guest, so tujja kubanga ate twogeramuko ebikoze amawulire amasomero agamu tega openize era nga gagamba balina debts agamu bayongeza school fees. We want to see how parents are maneuvering through this situation. Abantu bali mu kwewunaganya agamba naye abantu babadde bakaaba obwavu basobodde batya okuzaayo abaana ku masomero. So tujja kubanga ate ebyo byonna tubyogerako wano mu Mighty Drive Camp mulemuko bwe nkomawo ngenda kubanga ate mbawa quote of the day. Very good morning. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, as he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Digitalk. Real issues,
real talk. Tuba tukyali mu ssaawa yaffe esooka negatiddwako omumbejja Lilian Lwed n'omukulu Kato Tomusime. Tugenda kubanga ate tunyumyamuko ate mu mawulire agakoze emitwe emikulu oba ensonga eziri waggulu nnyo naddala mu Uganda wano waliwo obubbi obuyitiridde mu banks. Abaana bababba batya naddala bakadamba bazze bakaaba badepositinga sente zaabwe ebiki biki ne bababba. Nalabako nga batandise campaign mujeyo sente zammwe mu mabanka muzeeterekere mu bubokisi obuli ewaka. I don't know how far it has gone naye ng'ate tubadde tulaba stories endala kati saawa eno Centenary Bank yeri ku mwanjo abantu bakaaba Centenary Bank okubba sente z'abantu ebyo tujja kubanga ate tubyogerako tugenda kwogera ku mbeera y'amasomero ne school fee ebisale by'amasomero particularly nalabye yesterday admission y'omwana mu eyesomero erimu lyesi tagenda kwatuukiriza nga bakugamba tujja kugamba requirements omwana ze yeetaaga okusoma ng'osasudde 2.8 million school fees. Osooka sasula school fees ne balyoka bakugamba requirements. I have the admission omuzadde yasharinze ng'alaga essomero naye yabise erinnya ly'omwana w'omusajja bakugirako opposition. Admission bagitwala admission omuzadde yasharinze n'agamba naye tuli kuki nga bamugambye osooka kusasula 2.8 million as school fees ne balyoka bakuwa requirements and we have a similar school esooka nekugamba sooka osasula uniform ya mitwalo 4 eyoka tukugamba omwana anasasula sente mmeka. I think ebyo ebintu bikyamu nze ngamba nti kijja kuba bwekiti ne bwekiti ogwo omuze guzze lwakuba nti bagala like betaaga enamba ya betaaga abaana mu masomero naye kaakati bw'onootuuka ne bakugamba nti fees buli obukadde 2 ojja kudduka budde kati bakugamba sooka osasuleko zino kati gw'otya nnyo sente zo ziri zokusasulako kuluma n'ogamba waayi kale kangumenzi maleyo sina kyakukola biri mu masomero agamu kyetaaga abantu bagogerengako like buli lwobikkirira essomero n'omuzadde n'abadde asobola okyewala agenda kigwamu kubanga kati oŋŋambye ensooka ensasula miliyoni 2.8 Trinity College Nabingo school fees milioni 2.8 ndyoke nkugambe requirements omwana zajja okwetaaga kati kweze 2.8 tekuli yadde requirement ayo school fees tanaba kusasula uniform tanaba kuleta byetaagisa nze mulimu ebintu byali sitegeera omwana mbu buli tamu asasula medical sima medical mulimu abaana abatalwala ng'omwaka mulamba gugwako nga talwadde yadde omutwe nze mbabuulira abaana nange ezo baalyanga zaabwe twasasulanga medical buli tamu twasasulanga buli maama amasomero gasasuza medical buli tamu twasasulanga paaya simanyi oba nazisasula ne twasasula batusalako development fee 1,300 paaya 10,000 ate n'ekirala amasomero agamu kati amasomero agamu galina amadwaliro gagayina banago yes bakugamba medical form erina okubanga eva mu ddwaliro bwenti Kampala hospital simanyi na Kasero simanyi Nsambya bali specific bagakuteerako ne wansi kati bw'oleete medical form eva mu ddwaliro edda mu kiriniki tebagitwala naye nga naye bakugjeko sente tiri mu masomero kitokota nze kambabuulire sooka obuuze ku batulaba emboozi yange ogiyingiddemu nnyo sorry mwasuze mutabanaye abatulaba olunaku olwaleero lunaku lwakusatu obudde bukedde bulungi nnyo kansuubire nti gwe wakeddedde okubaako kyogenda okukola okuteeka mu nsawo munnange obulamu bunyuma nnyo ng'olina
oyinamu kale eziri mu nsawo zosobola okuggyayokko n'osaasaanyako naye munne bw'oba tolina yadde obulamu buyinza ate okukalubira kubanga munnange ebintu ebimu ojja kusobola okuba nga tokkirizibwa yadde okubyogerako ate munnaye tolina ssente miitingi z'ekika bwe zinaatuula nga beetaagayo ssente ezigula ebirungo by'omuva nga tolina yadde 10 ezo emboozi ezimu bajja kuba nga ate munnange bazikujjamuze omumbejja luwedde Lilian mbandiza nnyo olunaku olwaleero tuyitayita mu nsonga nga bwe zitambudde mu Uganda. Ensonga kati etambula eri ku bisale bya ssomero eri ku masomero kwegamba ebintu bingi nnyo ebitambulira awo naye tugenda kuba nga tubyogerako olunaku olwaleero munnange saagala nandage nnyo saagala ndwewo nnyo akamansukire kankaweereze Kato tumusiime naye atulamuseeko. Nayanziza nnyo Lilian ne Farida kunkyaza mwasoze mutya abatulabe byonna gye muli nze Kato tumusiime era nange nzize wano tubeeko bye tuwayamu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga kubanga embeera ezimu zitusukkako naye ne tugamba waakiri bw'ogyogerako olina engeri gy'okakkanamu naye bw'osirika n'ogisirikira ddala kisigala nga kikunyiga ku mutima gwo ensonga lwaki tuvaayo ne tubaako bye twogerako n'oluusi abaana abo babiwuliddeko mubyongereyo paka bwe kikwatako basobole okubaako engeri gye bakyusa naye Lilian alina kayogedde bw'otakola n'obamu nekkasente ne miitingi z'ekika oba mugenzi wammwe oba simanyi ku bukojja oba jjojja omukyala ku buko mu miitingi ezo bw'oba toyinaamu era bakulabira ku geeti w'oyingirira azena motoka ki azekka bodaboda nga weekubako enfuufu bwoti ku mpale zo kati miitingi bwezityo oba ku buko gwe bajja kuwa akatebe otuule toyingira mu mboozi zaabwe ebimu ku biraga nti n'essente toyina ojjanga akafuufu kakubye wano ku nviri wano bwe zitandikira okitegeera naye kati bw'oba ogenze wammwe katugambe ng'omusajja olina omukyala wo naye muzze wammwe naye mulina family meeting eyo buli omu aleese mukyala we kati mulina meeting mulina byemuteesaako ebigenda okuzimba family kati omukyala wo gwe bagenda okusindika eri mu fumbiro genda otwoleze ku bintu olete ne caayi gira ofumba caayi ffe nga bwe tuteesa kubanga tolina kyogenda bongerako ate yabaayo agenda tesaati ojja kwasenku ojja kwasenku ofumbe caayi simanyi ogenda oleeta ettooke eri owate abalabo nga bateesa ebintu nga bw'osomba n'amazzi kati kakatako ffenna okuzukuka nnyo n'okukola nnyo era tubeeko kye twetandikirako so tubeeko ke tufuna ke tuyingiza tuyingize bwe tutuuka mu miitingi bwezityo oyogera ng'olina ky'oyogerako naye gw'oteesa tuzimbe ennyumba ya bukadde ana bakubuuza oteeseewo meka kale nina yansuubiza emitwalo 10 bw'anaaba agimpadde ngenda kubisuubiramu ezigujja kubanga n'abamu olaba mu nnaku enkulu bwe tuba tugenze mu makyaki agasinga njukira programu za kyaki ezisinga mamanyo zireetamu ez'ennaku enkulu abavudde e Kampala ababadde nga bakolera wabweru w'ekitundu ekyo baba bakomyewo ku kitundu naye akazindaalo ogenda kulaba basoosolamu oyo Farida akolera wa Kampala oyo mwakazindaalo ale bw'oba tolinaamu ojja kuswala kyoba olaba n'abantu abasinga tebagenda mu kyaki mu nnaku ezenkulu baba atya talina wabayo okusonda ez'okutereeza ekkanisa simanya kusondera amadirisa ensereka y'ekkanisa mwe muwane pulaani teziggwa zituukako kanisa ezo tezina kuggwa ndooza bwe bakiteekateeka balinaosigala nga bakola basonda essente waakiri bwe muba mukomyewo olugi tunaalukyusa tuteekemu olw'ekyuma luli sigala nga bateekaku mukeera ku makya nga baggyeko ebbaati amabaati empewo mu buyaga enkuba eyatonye waakiri banaagasigako kulangi kubaga kadinyo wabagajjako ekiro asula okuliraana ekkanisa yeetaaga akayumba mbu yeetaaga omuzimbirawo oba akayumba kakanaasulangamu akuuma ekkanisa naye erabike bulungi neighborhood yayo alongoosenga naye abaganda balugera nti omuko omwavu afa mirimu ojja genda ku buko bakozesa emmotoka z'abako banno nga bwe muzze kale nze sizooza
Farida ogenda kubuko ne bakozesa motoka z'abako banno. Ate kakati gwe oli munno abaja kumanya gamba ogira oyoza uje tunagendera mu. Kandi anti agenda kutwala kuba ne transport. Anti kakati eva mukudda ko gamba sokotereze tambuza ya. Bena abo bawagayira. Oname chifontwaleko. Nyiga kawo. Yamulese. Akuwa mu wiki sumuzo sokotereze tambuza ya fe kubanga Jose ko ate onoganira. Wefuna obuzibu kukubo gose okuvaamu okusindika ne mukama bane omuntu akole kusente. Ndio inokuba either ina musente obo ina amanya gana tereze. Agana chuso omupira otekeko. Mpira bagufudde guchuse je mirimu jo. Nayo wange bwe tugenda ngokota yasange tajja kwasa nkunze babuzi. Kati yawo mukubiriza akole. Kubanga abamufarida. Ne mwana batazina tajja kwasa nkunze babuzi. Farida kakubulire. Kiswaza nnyo kubanga otudde no ng'omwami wali yasengu. Yasomba amazzi. Taka tusimye nnyo yange. Oyinza sanga gwe mulimu gwasobola kubanga abamu oguliwa ogogokoze motoka n'okukyusa omupiira oba kukola ki kubanga abamu bamuyamba ne bamuwako ne lift naye nga tasinaye bamuwa ekisomo gwe n'omugamba starting emotoka nga tamanyi wakukiteeka jasigala kutunuli kati onamuwa mulimu kyomulala omugamba gwe wetereeza emotoka wefunyamu obuzibu bwe buti g'osigala ng'otudde ku stage anti driver tafulu ate n'ekirala Eina wekwamidde awo abantu abatono tugambe mukinya mu mazzi genda osindike ate onakikozesa n'effujjo n'akuyira ebisooto ate otuuke ku mukogo omuko omulala bw'atuuka gw'osomba ebintu obijja mu mmotoka mu bitwale mu nju emirimu gy'osobola Liliani emirimu gy'ogenda okuba ng'osobola kubanga gwe wazze n'engalo nga tolinamu yadde kaveera kati lwasitula ebiri mu mmotoka ozze n'omugaati gumu ne kiro ya sukaali emu oli alese box ya sabuni alese akasawo ka sukaali eyo contribution gyobosobola olaba buli omu Farida ateekako akola kyasobola era kyotasobola ogamba ekyo awoyensoga lwaki abantu balina okukola ennyo banayi tukole omulimu naye gubanga kale mukyafu naye nga gukusasuza waliwo omwana yakomenti nga nagamba emirimu gye tunyooma e Uganda bwe tugenda ebweru gye tukola bwe buzibu je tukola so nze njagala banaye tukole oba oweereza musenyu weereza kola pota azilongazo inachoyinza genda opoote fazilongazo ogenda kera ku macha oba at the end of the day bakuwaka nanaako oba omutwalo oddereyo nagwe waka naye esente zinengeze zikuze zikuwamuka confidence ne weba okoye oguma nogana kirungi bansasudde nze olaba ndaba nnyo ebiseera ebisinga mu biseera by'ennaku enkulu ng'abantu bagenda mu byalo oli agamba sigenda kugendayo mwaka mulamba ng'asevinga akasente ke bwakatereka ate okugenda mu kyalo akola shopping emu yokka ku kyalo baba bamuwa ekitiibwa bamulaba nga yayiseewo n'ebintu byatuuse bulungi nnyo kugamba n'ewaka wennyini omuzadde takuyisaamu maaso naye gendayo nga toyina muzuukuke tufumbe muzuke munonye amazzi gwe wali tebakuzuukusa basindika genda ogula ekibiriti musajja omukulu genda ogula ekibiriti wali kudduuka toyina sente so banayi twakubirize banayi tugende tukole emirimu tugende tuginoonye twesibe ku bantu tetunyooma mirimu buli mulimu kasita akalimu kosanga kwoba okola fazilonga zikakuba kusasula kiri nnyo mu bavubuka tetunyooma mirimu banayi tuginyooma abaana ab'obuwala tetunyooma mirimu ojja kwagala omulimu gw'ebbeeyi gugaane banayi emirimu gya office gyabuze naye bw'oba ofunye omulimu naye nga bakuwa sente lwaki togukola ate gukole n'amaanyi gukole n'essanyu because gwe guli mukubeezaawo genda ng'oli musanyufu because kyeye ensonga lwaki it is the reason why you are surviving banayi twewale nnyo osaba esente buli muntu lwalaba esimu nagamba wano nalabika ayagala sente nalyoka agiteeka wali abaana bayigambo agirabako nagamba talina kyangamba kirala sente asooke muleke ne bwoba olina ekizibu kubanga aba yakumanyiramu embeera aba yakumanyiramu anti mbu twayigambo simaka nkola emikwano emigagga bwemba ndi mu buzibu simanya ginyambe te emigagga ne bwemba mugagga nga tolina muzizo kitegeeza ojja kuba osabiriza n'omugagga naye ayagala omuntu kale kobeere mwavu naye ng'olina effort z'okola okulaba nga weebeezaawo naye gwe oli comfortable nga buli kimu akuwa kyabwerere abantu bakukoowa buli lw'osaba ennyo kati nga muzeeyi wange ffe yatukuza mu nkuza ey'enjawulo ndowooza nga bw'obaako ky'oyagala oba oyagala mitwalo ng'ebiri ng'akuwa akalimu ke naye nga takugambye
era yazukanga katugambe kuba ffe twarundanga ebyennyanja ati nga mubeeramu omuddo mu byennyanja omwo kati ye nga takugamba agenda osaawe wali anga ogenda mulaba kutta ejjambiya ye akiridde wansi mpolampola kati gwe ng'ogenda musaba katugambe kati ng'ettamu bwetandika ogenda musaba akwongerezeko ka pocket money nga ye takunyega naye ng'okkirirayo naawe n'okwata ejjambiya ne mutandika ne musawa nga tolina nakyo omugambye ogenda kulaba ng'akutte musawa kuwa kyebiri n'akikuwa naye nga takuwadde kyaweereere era oyo yasigalanga waka nga talina kyakolera ogenda kulaba ng'akuwa kyebiri olyamuwa 5,000 ani yalina ekirala kye yakoze kyekimwongereseza ku sente ze mwena ze mulina ofuna ate kati kacoka pocket money mwana gwe pocket money yalinnya edda kati omuzadde bamusasuzizza milioni 2.8 cash down wali ngambe nyongerako kilo 2 za sukali ngamba ffe twasomeranga tetwanywanga sukali waliwo omwana yatugamba nti ye munaye muzadde we yamugambanga ebintu bino wammanga toothpaste ojja kugabananga ne munno sabbuuni mugamba akulirizeko ekitole mukigabane tugabana nani wagenze nani ne muganda omuzadde we yafuddeyo namuwa ate muzadde we yafuddeyo naye kati naye bw'aba yamugambye mbu nawe genda ogabane ne gonosa tasobola kugaba bwatyo tasobola engeri gyagabamu ebintu bino ng'omu ayina omulala talina era naye nange remember omukyalo omu yakoze story ye n'agamba nti omwana we bino byagamba simanyi teeka first choice mu ssomero lyoyagala biki era yafunye aggregate 5 naye yagenze okutuukayo era mugamba okufuna wano ekifo sooka oleete miliyoni oba togiyina omwana wo tagenda kukola ki tagenda kufuna kino naye nga yagiteekayo first choice era naye aggregate yazifunye bulungi 5 era ne bamuyita naye era miliyoni n'amagala okugula kifo n'agamba you know what I am going to pay the 1 million because omwana we kyayagala kakubulye faida obubbe buzize mu masomero gano kati waliwo requirements z'olaba mu masomero gano aga public schools oba government n'okkiriza n'ogamba kale nga textbooks ogigula tetwatwalanga anti kati ogigula kati gambe ogigula development fees eyo gye gisasule ne development kyebeerayo nga government yewaayo ebikozesebwa Lilian tujja genda obuuze abazisaba nze bansabanga development fee wa 3,000 bwe baginsaba mu government school bwe baginsaba mu government nze yazali 3,000 nga baziwandikako wali development fee sagisasula naye kati bwe baginsaba mu private school njagisasula era n'omutima omulungi naye kati kyekinsasuza development fee mu private school. Am I buying shares in that private school? Why am I developing your school? Because this is your project. Ate nze nkuwa fees wange osomesa omwana wange nsasulira services ekitegeera kati kyekinsasuza development fees in private school. Are you giving me some shares munange isomero bwelina balikoza amagoba mu myaka 3 n'afunako kapasite omwana wajja kubeera ku 70%. Tulaba buba bubbi obw'ekikeekyewa ate kakati bayiga n'okusasulira bbaasi ndowooza ebintu bakoppa osasulira bbaasi sasulira development fee n'osasulira kati nonze we twasomera twasondera bbaasi twagenda oyingiramu eyo musomero eyo nga basonda bbaasi ne tusonda emyaka gyonna gye nabeerayo tuvaayo abayingirayo ne basonda bbaasi amasomero primary nga nkyali mu kyakuna nga tusonda bbaasi ne maliriza P7 nga tetulina yadde cost embi ate nga tuno bya government bagigula ndi ku university second year. Imagine nze nga nayingira singa mwasondanga mmeka nebweziba mmeka gindi ate nga twasondanga buli taamu nze sesange basondanga omutwalo buli taamu omanya abaana babeera mu ssomero eri abasasonda abaana bayitirivu even private schools ennaku zino era nange nali mu government school mu senior mpaka senior nga tusonda bbaasi nze sijjukira nasondako bbaasi nze nasonda bbaasi neivaayo bato bange ne basonda bbaasi
sasasula kubanga nze ebintu ebimu nali ndaba ng'abanziba okitegeera kati in fact bagula ngandi mu second ku campus nze mbabula mulimu ebintu ebimu nalaba ng'essomero eritubba era ebimu nze saabiteekanga simanyi akina rimu simanyi akina textbook simanyi akina rimu obiwaayo nziteeka mu nsawo rimu bagyetaaga buli tamu ffe twagendanga bwe tutine rimu y'omu ofiisi ya doosi eno rimuwandiika wali netipi 8 enjeyo 2 kati kankubulire Farida nze nganze bwe nakolanga kubanga nze kyenasooka kasita natuuka ku ssomero nayinako omusomesa mukwano gwange yanyamba okunfunira ekyo mu A-level naye nga kyenasooka okukola nenfuuka mukwano gw'abasikaali nebaasa nafuuka mukwano gwange kati nganze nva waka nensooka navangayo obudde bugenze kati ngenda kuyingira mu ssomero ziri ssaawa 12 ebintu ebimu babisabiranga ku geeti kati nganze nzijja abaddewo ng'awandiika nga yagenze kuba bano basikaali nali mbamanyi era ng'amanyi obbagulirayo kasoda nga mpitawo ng'anyinga ngamba nja bikolako enkya ku makya kuba olaba nva wala buli bwenguzi muze mubukuza kati buli bwanguzi kubanga oluusi wavanga newaka nga bakuwadde fees ate ne fees si full fees bakuwaddeko kitundu naye ng'essomero likugamba kuyingira essomero wakiro nosasulako 50% naye ng'oluusi n'esente zolina ziri 20%. Kisege kati ezo 20% bw'ojjako simanyi akina rimu simanyi akina squeezer enjeyo baketi n'ekidomola simanyi kyali kidisoopu ng'otwala zino zijiiki jjukira buli mwana yali abitwala kati okuta toilet ayo gateko n'ekidomola kyali kidisoopu squeezer naye otekeko n'olwe ne sirasha oluusi nga bagisaba Usege kati nga bw'obijja kwezo bazitumanga abali bazize emisango kati olaba kukwata kwezo sente ojjeko those requirements essomero byalizisaba ng'olina osigaza nga 5%. Naye nga tebagenda kukkiriza oyingire ate nga ne muzaddewo yagambanga genda oyiye oli musajja genda oyiye tetenkanya kati ng'obeerawo mu ssomero newebuzabuza wiiki esooka wiiki eyokubiri ogendako ewa baasaawo n'omwenyumirizaako n'omugamba owayi ebintu obirawo tujja kwongerayo ku kasente nga biri ebyemabega babyerabira n'amasomero kwe kugamba nti omwana aggyeko ne 50% because banaye woosindika omwana nga talina yadde 10 agenda kulya ki kuyabanne buli muzadde bw'anaasindika omwana nga talina sente nze kyenjagala abazadde naye kuliko abazadde abaddewo n'omwana we kubanga omwana omusindise mu boarding agenda kulya ki before Katonda atandika kukola essomero no wadde addayo olw'eggulu n'alya lanchi ajja kugira ajja kuyaba n'ab'ekisulo gye baasasula no olaba Farida waliwo okutandika nze sijjukirako olunaku kutandika nga nyinako 50%. Sijjukirako olunaku kutandika nga weeri naye nga requirements omuzadde nga ensuring nga wakiri remoji na requirements ezitandikibwako naye njogedde ku nsonga yange ne mugamba ffe twatandika corruption nga tukyali baana bato naye nga zi skills za survival Farida twali tuzeetaaga kuba ze zatuusa we tuli kubanga nze kankubuulireko kino era eno personal story nga nze muzeyi waffe kasita watuukanga mu pifo omanyi okubala ssente n'okuziwandiika kuzijjuza ku bank slip ngati omulimu gwe gugomya okutwala simanyi ku ssomero akusasulire fees era yakubaliranga ssente zo oba alinako mitwalo emeka haafu ng'agamba this is your future oba ogenda zirya genda ozirye oba ogenda kusasula genda osasule era nga takubuuzako yadde bank slip yeriwa wasasuliddewa yakulindako end of ye ng'akulindako end of term oleete report card ye naye yakola biranga kati ng'eri mu level eyo kasita wabanga totutte ebyo ebintu nga tebakuwa report bakukwatira ku report card naye ekyatuyambanga nga tukola bulungi
so ngosanga abasomesa abalala baagala osigale ku ssomero kubanga obatiisa kyenze nja kgenda amasomero abalala aganjagala kuba nkola bulungi ani nga balina okuyamba bakuwa ripoota ogize ewaka osobola okukomawo next time mwene sibulamu alina okubeera n'engeri gyategese okulaba nti abaana be badda ku ssomero ebeeranga survival yaffe era kikyalizeka nga tolina kyomuwadde nga nesikulu kulyaki tudde ku requirements essomero lyaffe lyalingamu abaana bangi buli mwana bakusabye tipi 8 okiwulidde nga bazisibamu ekiguwa like kiyita muno makati bwekiti kati mwe mwabeeranga concentrated mu class ogenda ekiguwa kiyitawo ekiguwa ekyo kiriko tipi baziteekanga kamotoka nebimwezimu ne bazitwala ne babitunda kati omuzadde ogenda n'omunyonyo omugamba munnaye tipi ife ewaffe bazitwala bazisibamu ekiguwa nga bazitwala okiwuliddenagamba tojja kuddamuzi ate mwe temwatukanga ku ssomero omakati getamu bw'oba badde otwalanya twalako 2 ssomero lyammwe temwatukanga kaseera nga ne mu toilets zammwe temusangayo nga teri ate nga zaalagawo nga buli omu yazire naye ba head monitor bayitangamu buli kirasi like kubanga ewaffe byalinga bya shifts kati nga shift yammwe webanga mwe muyingidde senior ne senior 2 nga head monitor bayitayitamu ne babawati babaweemwemu ne kati emwe kubaana 116 egenda kubagambaki like the whole thing nga babawaako emwemu naye kati abaana bangi ate nga olina gisaba wa class monitor oba monitress akusunirako kati system yaffe bwetyo bweri ogenda kukwata sachola z'amasomero agamu katugambe gonna ga private oba gonna ga government ng'essomero erimu requirements eziriko ziringa item 28 nga zikola school fees w'omwana omu mu ssomero nga items 28 endala ogenda sangako items 10 endala osange items 7 endala osange items 8 nti tetuyina specific meaning of the word school fees tetugina mu ggwanga Nibyoza requirements kati school fees ekiba kyanjawulo bannaye ebintu omwana yeetaaga okubeera mu ssomero katuwe ekyokulabirako nalya SS oba St Peters Nsambya requirements zigenda okusaba ng'abekiwuli SS tebazeetaaga akisinziira abaana baabwe ebintu bye bafuna you see nze omwana wa Nsambya let me give you an example ayinza okuba nga alina byafuna learning materials abasomesa engeri gye bamusomesaamu gwagiguze n'okugigula nga omwana omulala owa Kibuli nga yafuna ebintu ebiri ate kinyiza oguleyo textbook omwana n'akomawo wakatame wedde n'agamba tagirabangako naye nga yagigula ye baziteeka anti muzi wayo wali ku reception ne baziteeka mu school library ffe waffe bayinanga omuzinga ate tabeera mulinnya lwaki ayagala agirabe gwe genda mu school library agenda asome ate mu library tezibeerayo omanyi Farida amasomero agamu gasasula library fee tomanyi tegayina libraries nambala tomanyi tegayina library agamu tegayina libraries naye nga tosasulira nti Ismail library fee nosasulira computer lab fee naye nga n'essomero terina computer yaddemu naye nga weewuunywa oli mu kusasulira ssente ezo so ebintu ebimu mu masomero nekubulira ebintu ebimu bya bufere ffe baaleetanga obutabo nga bonna kuwabawo akatabo akabula kati nga buli bwekabula mulina osasula ssente z'akatabo buli mwana oleeta siringi 100 bwe mbanga muli abaana 16 ze ssente mmeka Lilian bw'ogenda mu library n'ojayo akatabo you sign for it kati bwekabula you are responsible no uno omusomesa yabuleetanga nga muga nti abuleese n'abuteeka mu kirasi kati nga mulimu abaana nga yakabba n'akatwala ndowooza batica baabutwalanga yerabiranga ennambo bagyaleese n'abasomesa ne babubasasuza nze bwe ndowooza nti yagamba nga ndese obutabo 8 nga naye obana kagula kange lwaki nange sikatwala njagala okubiriza abazadde tutwale abaana mu masomero ge tusobola tuleme okudda okuleekanira administration y'amasomero agamu lwaki otuseeyo oteeseewo omwana nga ebintu ebimu tojja bisobola mubaleekanira twala omwana wo mu ssomero by the way tewali mwana watayitira as long as bali focused omwana agenda kuyita singa aba UP tebayita singa abaana ba UP tebayita bana ife twasomera mu masomero ga use nga twayitanga mu secondary nga twayita so bana mutwala abana mu masomero ge musobola katono nnyo tuwadde example goli wa first choice
N'okuba nti omwana essomero. Omuzadde we asobola. Kuba yatugambye, you know what, I am going to pay the 1 million. Because that is the system. Kati oyo asobola. Naye waliwo atasobola. Atazisobola ng'ali kuba evivi ulinaku omwana we bamuwe basari. Kati bw'oba osaba basari era togisaba mu ssomero eriri expensive kubanga requirements zokka zibagenda okusaba omwana oyo ka basari wali. Zisinga ne basari gye bakuwadde. Twala omwana wo mu ssomero eririna ssente samu z'ogenda osobola. Oleme okutandika okugamba nti nze bana nasoma. I know what it means ng'omwana wo buli we bazze okugoba banne school fees. Namba yo I mean erinnya lyo erisooka. Gundi ate ffe basomanga ne balance kw'essomero ligwe. Kati remember nze nabeera mu senior 6th third term nga bansoma ko miliyoni 3. Ezo wali na shares. Oh my god. Ida waito yagala kusasura. Kati 500,000. Wesomera asasura miliyoni emne chu. Yes. Why would you you spend abantu abamuze baspending during the festive season? Zali mwana agenda soma. Nze tata yabimanyange ebyo manyite ate bwe yamanyanga tajja kubeera na ssente. He would go mze tata wange mulimu. He would go masomero muli abana n'agamba kati ngenda ba supplying obuwunga. Kati tubalemu vis-a-vis school fees. Muba mumanja mmeka. Muba mumanja mmeka. So at least you know how to trade with the school. Now you cannot send a kid kusomero nga tumuwadde yadde 10 agenda kulyawa. Nena abamutabira na subi yadde zigenda funa fees. Nanga yagala omwana asome. So bannaye ebintu bino abazadde tubeere bantu abalowooza ebintu ebimu tebigwako tebitugwako bugwi tubadde tusuubira abaana bagenda kufuna ebibuuzo bijjako mawo mpozi ng'obadde osuubira omwana agenda gwayo omuzadde akirabika abadde abasabirira osinga omwana oyo agwa ne muzayo bamanyidde yateeka first choice ne batamuyita waliwo abazadde abamu n'enfuna ekyokwekwa nga ye bw'atyo ebintu bya last minute akimanya nti abaana bagenda kuddayo ku ssomero naye n'alinda nga okusoma kwennyini kutuuse n'alyoka atandika okufijitinga n'alyoka eno ng'anoonya kino anoonya kakati olwo lwajjukira okunoonya fiizi obusungu awo nno buba bungi mu mwezi ogwo era bw'amanya nti abaana baddayo mu gwakubiri nga 6 obusungu butandika nga 15 January abaana obusungu on a daily basis buli kaseera abeera n'obusungu fiizi enevaawa omunyizaamu katono nga kugamba eno tamu togenda gisoma katusoka tumulemu katono tukomawo mu ssaawa yaffe ey'okwogera ku nsonga y'amasomero bwe tukomawo njagala twogere ku nsonga ya basaries banaye basaries abantu abasinga beerimbisa nnyo mu kintu kino ekya basaries naye nga balina ebigendererwa ebirala nedda ziba teziriiyo nza yame victim kati omulemu katono nnyo tukomawo The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digitalk brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, as he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance,
economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. kulikayo mukumbulamu okwo they might drive a program jogenda maaso n'okubanga ate olaba munnaye katono story akuraka kayisemu tubadde tukyagenda maaso n'okubaako bituyisayisaamu wano naye munnange tukyakubaganya ebirowoozo ku nsonga z'ebisale by'amasomero. Embeera si nnungi eri abazadde, tulinamu abaana abeeweerera nga tajja kusobola ate ku affordinga bisale ebyo. So simanyi oba amasomero oluusi gatunula mu nsonga zino because tulina abaana bangi nnyo abeeweerera ng'ali mu secondary naye nga yalina okukola ssente ezikola ki ezimubeezaawo. So simanyi oba amasomero nga tebannaba kukola school fees structure eyo munnaye babaako ebintu byebatunuulira. However much mulowooza nti buli mwana muzadde yamuweerera naye mulimu abaana nga ye kennyini yeyeeweerera nga gadyani we ajja muweerayokko katono ekisigadde ye yaba akyeterako. Ate bwe mubanga ssente ezo muzambusizawo nga banga muzongeza munnange omwana nayinza obutasobola kweweerera. Ate ne tulaba dropouts mu masomero nga nnyingi nnyo. Nze omumbejja Luwedde Lilian mu studios ndi n'omumbejja Farida Bikobere awamu n'omwami Katoto Musiime. Tugayagaya eno tumuwadde ekyobulangira mangu ago mulangira Katoto Musiime tenzali nange nkwata wano ne wano nange n'ekitwala ekitiibwa n'okitwala tukikuwadde. Omukulu Ethan Mwini ambuuza mbu n'abawala bapoote. Nze mbalaba abapoota tebalina kyaliko nti what a man can do. Tobalaba mu garage nga nabo bakutte zispaana nga bakanika mu olaba omukyala asobola ovuga tractor n'ebitrela abakazi babeyimbyemu. Edda nze nga bwe ndaba omukazi nga bwobanga olina amanyi naye abawala batera okugamba what a man can do a woman can do better. Tujja kupoota omusajja babapoota then a woman can pota better. Super custom naye kati omulaba omukazi nga adidono omukazi avuga drone n'agiweta abakazi bavugira ddala ne boda. So emirimu kati tegikyaliko mbo gino gya musajja kasita oba olina kyofunamu embeera bwekunyiga tolowolereza oba omulimu okola gwa musajja gwoba onoonya kasente. Actually edda mu kufumba oli lunyanga ogw'omukazi edda mu kufumba mubwagamanga okufumba kw'abakazi abasinga basajja. So actually the best chefs are men. Yes. Best chefs are men. Bafumba emmere n'ogamba weewaawo. Omukulu Amuda Alex onono obi wange agamba Farida Ginger says is now asking parents 2 dozens of toilet paper. But yesterday I was moving in Ginger. I found one teacher with the same tippies I took for the child. He didn't know I had marked them. I will not mention his name, but he has told me. Lilian tachogeddeko buye yabalabanga baziteeka kamotoka nga bazivayo balina ekigwe kasola bange ekigwa kitandise okutambula ng'omanya batwala tipu. Anti amasomero agamu olaba bamanyi okuteekako obukantiini awo ku ssomero kwenyini ku gate nga bakugamba rimu y'empapula ojja gigula wano ku ssomero, textbook ojja gigula wano ku ssomero, toilet paper ojja gigula wano ku ssomero, n'ebirala ebyetaagisa simanyi ojja bigula wano ku ssomero. Kati ng'abazadde abataano basooka ne babigula beefuula babiteeka mu ofiisi ne babiisayo ne babiza mu kakantiina. Kati mwenda mwesanga nga muguze byebimu
Nono yabitutabirambya anti. Ati bano bakulu bagamba olite yabitute. Naye kimanyi nti bateachers ba benefitinga ku bino ebintu byetutwala osanga ticha tuto olweyo lwo nga lutute woddu kozesa. Bano bateacher basulanga ku masomero. Tipi bazijjanga wali munda mu kasito ni batwala ne bakozesa. Ate kakati lwaki abagula naye kakati mwagala baongeze school fees balekerawo batuma requirements. Kati babale mu requirements doesn't be that white paper yali badde tuzigatte ku school fees era basabe ebintu omwana baby class omusabye squeezer omusabye slasher omusabye rake omusabye scrubbing brush omusabye jiki ekidomola kya simanya kyaki ekidomola kyaki kyali kudiso kati owa baby class yabeera mu kifo ekikyafu ekijama nebyo byaki wadde wewunye no wadde akoma ono naye bamusabye ebintu ebyo byonna no school fees wa milioni 2 milioni 1.5 mugenda mukozesa kuba ne development fees manyi building fund tumusasudde neza basi za nyinyi ozisabye abana baba school fees tusasula wa ku building wa school fees kubeera ko sasula abasomesa bana abasomesa aba misala gyali nnyo kati omanya abasomesa abasinga private schools babasasula kusasula abasomesa naye no kutambuza essomero nga bali no tambula okutambula anti ye fees gwempaddeyo kakati ekinsabisa n'emmere gyoli ebeera ku fees omwana asasudde basi ate nasasula okuba nti alina okugitoola mu bamutambuze nga buli ttaamu genda n'okudda ewaka naye nga yagisasulira okugigula naye ng'ate era ayongedde nas ebyo mba mugenda mutuwa temusasula bwe tuba bwe twasonderanga baasi bwe baagifuna nga abaana abava ewala ebatwalako ne badropinga mu kaseeta keeyo tewabalaba wano mu covid tewabalaba wano nga basindika ebimotoka by'amagye sibe byabaana kusomera ebola ng'ali emubende nze kyangamba we shouldn't be against these exorbitant fees kale ebimu babituusizamu naye banaye ne situation mwegiraba in schools mulimu abaana nga yeeweerera nga tagenda ayagadde kalo naye asome naye essomero essente lyezisaba mpitirivu mutwale mu ssomero lyosobola bannaye lwaki musiba abaana waliyo omusomero eyo okutasaba ssente nnyingi nga buliwa banaye wadde oli Kampala wano omwana mutwale mukyala asomere Masaka eruweere eyo kyannamukaaka twale kyannamukaaka asome bwe bakutwala mukyalo tebakukyalira ne maintenance ko omwana wo ino sigala ng'omonitaringa omanye ali ate nezino empisa embi ezejjumbidde mu masomero gano agaliwo omwana wo kyetaaga omuteekewo n'omulabiranga at least naye bw'aba afunyemu obuzibu ng'asobola okutuukirira ng'akugambeko kakati waliwo abantu akugambeko essomero lyaffe beeyisa bwe bati ne bwe bati waliwo amasomero waliwo ebitongole ebijjidde mu umbrella ya bursaries naye nga mulimu ebintu ebirala ebigenderako bursary eno bagikuwa naye nga terms and conditions have to apply abamu bagaba basale naye okomekereza olinga atali ku basale ng'esente zosasula zenkanira ddala nezooli ataasa bwe bataawa basale yadde abamu babikozesa kufuna baana mbu tubawadde basale naye nga actually tebakuwadde basale temuli basale n'akamu yadde ate abamu bali mu kikozesa nga recruitment banaye lwaini beesusse mu masomero nalabye abaana bayomba ku ssomero erimu eri esaidi zaawe Entebbe abagambye ekizimbe ekibaddengako Rainbow for some years kubanga tubadde nga tukalaba akabumba ako nga kaliko kalaza Rainbow naye bavuddeyo kati naye bagambye nebagezaako kayiiya ne bakayiiyayiiya kati omusomesa omu yabadde akomplainanga naye abazadde oba mukisusizzaamu banaye tunaasomesa tutya abaana colours of the Rainbow nga temwagala tusomese ku Rainbow mwana omu keera akomawo n'omuzadde omwana wange lwaki mumusomesa Rainbow kalazo naye nga twasomanga colours of the Rainbow nga tekali buzibu twazisoma ne tuzisiiga n'okuzisiiga nayugo teliyo kuba Rainbow ne colours zaazo nga bwe zitambula era nga tubisiiga bulungi nnyo naye omuzadde yagambye omusomesa yagambye kati saawe eno osomesa omwana ku Rainbow the following morning yolaba omuzadde n'omwana teacher yakugambye ebyo mumpitire
omwana we tomusomesa anti zeze empisa embi anti kakati ensi wetuuse nti buli omu yeekengera munne omwana yeekengera omusomesa yeekengera omuzadde n'omuzadde yeekengera omusomesa amusomeseza omwana so kakati yensi wetutuuse nti buli omu atya buli omu yeekengera ekintu kyonna gwe kasita otandika okuleeta emboozi ng'eringa eyawukana ku mwana kyabadde amanyi because mulimu abaana ng'avudde waka nga bamukuutidde tokkirizanga kino na kino kati gwe bw'okimugamba lwaki takuleetera omuzadde abalina okukimuleetera tokkirizanga omuntu okugamba ku lwaini boy kubanga ensi wetuuse banange ensi etabuse Ethan Mwina ambuuza what is the difference between more fees and a ton of school requirements. At the end of the day, it is extortion and the ministry needs to give guidance and direction. Nezijukira omukulembeze w'eggwanga yagamba bagenda kubaako kye bakola ku nsonga eno ey'ebyenjigiriza era ne bayisa ne fees structure gwe tewaziraba mu mawulire mpapula z'amawulire naye masomero ameka gazigoberera yavaayo n'entandikawo essomero lyange it's me amanyi expenditure y'essomero eno osobola otya okungaidinga mu omwana wo abaana abali mu kusomera mwelino essomero tebalina kugenda beyond 800,000 nedda naye ate nze amanyi omusaala gwe nsasula abasomesa babaliriremuko newankubadde naye era babaliriremuko ate kati ekisabya fees eyo bwetyo mu masomero ga gavumenti nze private saali baddeko n'abuzibu bwonna because we would have an option naye ne government schools nazo gavumenti twasasulanga emitwalo 4 n'ekitundu buli taamu mitwalo 4 gyali enakitundu anti ng'oteekako bank charges gyenakasanvu anti kati bw'okuba esimu bagamba kati basasula sente waliwo government school gyesinakiriza it is a government school mitwalo 21 ndowooza kati balinga mu 2 simanyi nanti ebintu byakyuseemu ku kale okulya gavumenti ekyabasasulira basomesa nanti esente gavumenti zeewaayo ku mwana ntono nnyo okubeezaawo omwana oyo mu ssomero mutaamu naye kati kyengenda okubuuza kiri bwekiti kubanga gavumenti zeyakuteerangako bwe wasomera buli omwana emuteekako enusu 25 padde mutwalo mulamba pataamu yes kati Farid sente gavumenti zeyakuteekangako ng'osoma zikyuseemu kuzeeteekako ku mwana kati asoma no zisigadde zekimu naye financial situation ekyuseemu obuwunga bwa bbeeyi ebijjanjalo byalinnye enku za bbeeyi n'okufuna enku kati si kyamu okufuna emmotoka y'enku emmotoka y'enku babakwata abatema emiti so kakati oli abibala abamu nagakaninyisa ebbeeyi sometimes nze obuzibu mbuyina ku government schools wano eno lwansonga bakisussizaamu ate ye yandibadde option eyaffe abateesobola naye nze government school engeri gyogamba sooka osasula emitwalo 42 mbu uniform and admission mitwalo 42 ye government school ndyoke kugamba school fees ogenda osasula uniform ya mwana wadde yamwana togenda muwa simanyi weekend wear togenda muwa ogenda muwa school uniform just starting up kati material kya yagule mitwala uniform ngazali nya bannange nanti isakine kubeerako ne buli kimu bajja kikubalira uliriza Farid emitwalo wakiri 5 empale 5 esati 5 kati mwe mutugambe omo babaji baseera we mugikolera mwe mutugambe esati ya fair white n'empale ya grey oba empale ya kala weti nanto jagula tafa nze ngende byetindisisi nanto jagula ebyawukana twayambalanga kaperenga mu wino balutunda ne bagenda n'okagula n'ogula baji ya nusu bitano n'omaliza ng'okoze uniform temwasoma twasoma kati lwaki esomero lino tetugamba esati ya white empale ya grey omanyi nti kati nze ngende ntuse white and grey waliwo kati ow'enjawulo waliwo kati omusiiwuufu kati konko ne kati agatte mutusalireko kagoye tugende naako tunaafuna efaanana eyo pulezidenti yatugamba tubeere furugo how do be frugal ng'amasomero waliwo eyakwata ttenda y'okutulina okukekereza ku buli kimu kubanga embeera waliwo alina ttenda ey'okutunga ate tenda yazaalibwa ng'agirina eyo tenda tesobola anti kuliko abatalina budde abawera ku discount kiwa emitwalo 4 ku uniform pair of uniform naye ninza oyo omuzadde ndowooza nyamukubira kasimu njagala kulabako uniform y'emitwalo 4 ate bwe batezisaana tujja kuddayo kusoma omanyi nti admission ezimu za mitwalo 10 mu masomero agamu
nze manya admission ya mitwalo 5 naye buli somero lijiteeka buli somero lina university gitunda mitwalo 5 waliyo yebiri esatu naye ndowooza buli somero lirina engeri gikale gye liteeka wa admission kusinziira ku somero naye nze nsaba admission letter bakuwa kifomu position ministry y'ebyenjigiriza yalivuddeyo ku nsonga zino ez'ebyenjigiriza luli nawulira bateesa okuwanga abaana amata mu masomero kati omuzadde tasobodde requirements asobole ezinagulira amata lilian olaba obuzibu bwetusaze ne ministry yaffe ne education abasinga abali positions ezawaggulu mu eyo ministry balina amasomero agaabo MPs abandireese ebiteeso bwe biti ku parliament balina amasomero agaabo ate nago gasaba esente gaza waggulu kati tebasobola kwekubako enjawulo kankyogere bwente kubanga bwe baleeta ekiteeso nga kiregulatinga school fees gwe banaasaba ne requirement kitegeeza nabo bajja kuba tebafunamu ate nabo we basinga okufunira kuba ezo ze bizinesi ze batagetinze ate beerimbize mu kino musimanyi ffe tugaba basari naye bwe mumala okujja ne muyingira ku ssomero bagamba agos gwasasula bubi ne performance yo anti bagamba nalabye kasacula kamu ku ssomero erimu nga bo baba gradinga nga bagamba class A, class B, class C. Nya oba ku musanvu bali mu class A. Naye nga bagamba to maintain that status olina osigala ng'ofuna average 75 and above. Kusigalamu eyo class A. Class B kuva kwezo kutuuka kunda maintaining eyo status kubanga sente basasula za njawulo olina osigala between 60 and 70. Mwoka abaana ebitabo omwana bajja kumufaafire mu kitabo twasomanga nange gye nasomera twatuuka mu P7 ne batugroupinga mu streams ez'enjawulo nti stream ti yerimu abaana bafuna zi first grade bweziti naye mwasasulanga sente za njawulo obuzibu bwe buva nti kati wano wenkugambye bano obuzibu obuliwo nti gwe stream eno bwetinebasasula sente za njawulo kirasi A bwekulema bakusala nodda mu kirasi B segeeza ne fizi wagenda kweyongera yenkani n'abaana abali mu kirasi B era bw'osigala ng'osaluka nga performance yeka ng'odda mu C ate bw'ova mu C ekiddako kikugoba nawe bakugube kubanga oba totuukiridde standard erondoole enkola y'amasomero ag'enjawulo mu private schools nayo at least balondoole abaana bali mu private schools nga banyigirizibwa naye nga tebasobola kuvaayo kwogera okiwulidde era bw'ovaayo nga tugenda kugoba ffe tetwegulya era kati omuzadde agenda waaye nze sijja kwogera na linnya lya ssomero sirina we mutwala ate nalabye ne ku palamenti bagamba bayisa ka budget ne bakafacilitatinga komiti ya parliament egende mu masomero countrywide enoonyereze obuzibu bwava kuki education system etambula etya nalabye ba member of parliament nga bali ku floor of parliament nga bagamba ne komiti gyenyini gye basindika okunoonyereza sente baazirya ne basigala wano mu Kampala kuba tebaagala kutambula kugenda mu byalo bakompeyaringe situation y'ebyalo n'ey'etown. Okimanyi nti bw'aba bamaakinga kati eyo corruption Farida actually basetinga ebibuuzo bye bimu countrywide era ne grading esigala y'emu bagamba D1 eri between this and this omwana ow'omukyalo n'okudda ogoloba 8 okitege naye babwana basigadde mugana amasomero g'e Kampala ate sigamba nti bonna bagatuuseemu kyemmanyi abasinga bagenze mu masomero gana gahaye kakati omwana owa senior 1 ekitone nnyo mu masomero agamaja kwetaaga milioni 6 okutandika alina okugulisa fees kakati wuyo wabukadde mumeka 2.8 tekuli adde requirement n'emu balayo akakadde akalala tekuliko na admission tekuli admission tekuli bino smart development simanyanga requirements manya biki nenga just school fees ekaika kati balo obukadde nga 6 ng'agenda kutandika butandise senior 1 abazadde bameka bajja osobola okuaffordinga sente baba batono nnyo era zizo dropouts zitugenda okulaba omusajja because luli batulaga kati mu kifo ky'okusasula ezo milioni 6 kankuteeke wali mu garage oyiga okukanika emoto wona oba ovuddeyo milioni enye ezinaba zisifisse nkutandikireko garage otandika okukola ekitegeere
nti bw'otunuulira ennamba y'abaana abayingira mu P1 n'abaana bamaliza P7 kaali kakadde kamu plus naye kakati bw'otunuulira ennamba y'abaana nti abamu baalemererwa olw'okuba tebalina fees n'ebyetaago naye twogere nti abamu bava mu masomero olw'okuba baali tebaagala kusoma katugambe bwetu abamu kuba tebaagala yabikoowa n'abikoowa omuntu yali amuwerayo fiizi yafa kwegamba emisomo natakyalina busobozi busobola kweyongerayo kusoma nti ne bwe yali badde ayagala kale yo okweweerera essomero ebisale by'essomero biyitirivu naye ngamba talinaako nawaatandikira olunaku lwe ndikwata ssente zange nensasula development fees mu private school nja kufuuka direct kuba banfuuse ekitundu ku ssomero eyo ndowaddeyo ku ssente y'enkulaakulana omwe otamekweko nzije nange mbuuze twasasula development fees kyani nze wange asomera bwerere asasula ntonoko okusinga kuzabalala zisasula musomesa asomesa omwana wo ekigiyisa private school kyeki twabanga ne PTAs ku ssomero zo zikola ki PTAs zanjawulo akasoke maliza association bwe bali badde bayogera abasomesa n'abazadde yes bwe bali badde bayogera ku nsonga z'essomero naye kakati bo be batunakirabika tonawulira scandals ezibeera mu kunoonyeza PTA chairman wa PTA n'akakiiko ke banoonya mu bagagga kuba essomero liba lirina target nti abo abagagga banaaliyambako okuraisinga kasente nga byetwogedde mu makyaki abawo entebe ezisooka mu maaso bebakolamu kati ne PTA bwezityo bwe ziri kati omuzadde alina kapasite esobola okuraisinga miliyoni ze 2 buli taamu tajja kubaako eddoboozi lyayogerera ku baana abatasobola kituufu anti yajja kwogerera mu kapasite ye era n'ebisale ajja binyigirira nga byeyongera waggulu so that basaleko bana abateesobola basigale ku standard yemu kubanga abasinga balina endowooza egamba nti omuwendo gw'esente abaana ze basasula ku ssomero ki-affectinga performance y'essomero kubanga bebagamba tulina study trips 4 ondi ono ow'emiliyoni 2 azisobola ate kuliko oli mufuna mpola atajja zisobola kuba yajja kuwa ishu yagambe abaana bwe bagenda mu zino study trips bajja kukola bulungi kubanga bajja kuba bafunye exposure tujja teekangawo zi semina tujja teekangawo biki naye nga buli semina gye bateekako ekitono nnyo emitwalo 15 naye abamu bagendayo kutuula emabega ne bawuliriza abalala anti mubaamu mulimu abazadde abatateesa bavaayo nga beekalakasa nga tateesa mu miitingi z'essomero takiika ne bwe zibeerayo tateesa ne agenda n'akomawo nga talina kyayogedde mukubaawo n'addayo nga yeekalakasa anti awamu abamutuufu kati katugambe toba mutuufu walyogeredde walusi bakuwa omukisa kambawo ekyokulabirako tuli bantu 100 mu meeting PTA eyo naye chairman n'akakiiko ke k'abantu nga 7 baleese ekiteeso ne bagamba fees ono katumwongeza ave ku mitwalo 5 tumuteeke ku mitwalo 8 segera naye gwe n'ataano gano obadde ofunyemu obuzibu gonoovaayo gambe kati tuzisale tuve ku 5 tudde ku 4 abantu abamu babeera absorbed mu numbers ze babeera nazo mu meeting olwa capacity kyetwogeddeko because if you don't have the capacity and the financial muscle tosobola naawe kwogera n'abakale mutwale mu ssomero lya gavumenti gye basasula essente ndowooza tozibeerangamu ezo PTA meetings n'owulira omuzadde bwa brasting omuzadde munne namwamba gwe kati oyogera kitolinamu na mitwalo 2 awo otudde kati omuzadde bwotya n'avaayo ate namwamu ne meetings ze bategeka ku masomero ngo abazadde tebaagala kwogera ne bayita omuzadde wabeewo omuzadde ajja otusabira nga tewali avaayo kakati oyo baba banateesa wabeewo ajja otusabira naye nga n'essala oli ayimiridde wali akubiriza olukiiko ajja kugamba gwe tolina nakyo otugamba kuba ne fees tukyakubanja gy'emyaka 2 emabega kati gonoovaayo gambe tusale ku ssentewolaba omwagamba okuswala kansirike muteese bye munateesa ekolera ddala omuzadde twala omwana wo mu ssomero ly'osobola bwe bongeza school fees nga tugenda musobola mukyuse mukyuse ffe twakyukanga ne mu third term nga bakukyusa ne bakutwala mu ssomero eddala ne mu candidate class nga bakukyusa ngera kasita muzayi takkanya nabo the following term toddayo akugambirawo toddayo wange oyinza n'ogaana okola ebibuuzo n'akugjayo
nakuje omwana mujeyo wabange essomero litandise okukola ebintu byotasobola bali bongeza yona omanyi nti trip kakati zituusa ku mitwalo 10 kakati buli musomesa ayagala ategeke trip buli musomesa ayagala kati ategeke trip kubanga ulafunire sente nze ndina PTA nabangaza mtwalo naye nga tetugenda nagenda ku trip kale bambi nali ku teaching practice nayo nogenda No, what wasn't it? That's senior for candidate classes. Senior for Smania Yachi. Field work. Agenda Gamusomes. Then agenda Gomsomesa, Nalimuchi, Organize. Wow. Agamba, but do you know the PTA officials in most cases don't pay school fees? Abana babwe tebasasula basomera ku kubanze waffe n'amasomero gemanyi waliwo abazadde bebabeeranga abachairman ba PTA naye omu bwe bamukyusa omanyi olutalo lwali ate si lwavaayo kwasa ebyama buli mwezi abadde afunanga allowance kati ono agenzeeko yagenda ogifuna omanyi olutalo lwali balina benefits nyingi kyobola balwanira n'okuteekamu kasente ne bagulirira abazadde babalonda asigalewo byeyongera naye nange bwe nkugulirira nekuwa ekyetaano kyange ononde nfuuke chairman wa PTA kitegeeza nja kuyisako nange ebinyamba ng'omuzadde kubanga bwe mweyongera okuteekayo kasente ne allowance wange bweyongera okitegeera kati obuzibu bwebyo bwekisanze bamanyi okwekobaana ne ba headmaster era chairman wa PTA tava ku headmaster tebavaako ate mulimu ba headmaster abeefunyiridde okufuna ssente mu bintu ng'ebyo ng'ali mu ssomero lya gavumenti kati oyo mukyusa waba olutalo abalina ebiseera ebisinga naye batuuka okubakyusa nga tebaagala kukyuka nze nzijukira etemu waffe yaganirawo ngaatuuse ku myaka egiyagaana okugenda nagaali n'essomero kati lyange naye nga ssomero lya gavumenti ng'alina amateeka ge ge yayisa lubeerera lutalo nno ddala okubakyusa abo abantu ba headmaster okubajja mu masomero agamu bamutwale ate bwawulira nga bamutwala mu ssomero ly'omukyala alabye ddala nga tagenda kuddamu kufuna wanababizewo beesi ye gyafuniramu headmaster sirowooza nti omukati amasomero gatuuka buli mwayagala afuna akasenteke oli ategeka semina njagala osaba abazadde ng'omwana wo tannaddayo oyogerako n'omusomesa mukubireyo kakasimu obabuuze banaye ebintu biri bitya because these teachers are really open agambe twa ebintu byakyuseemu kino nekino ogenda ozigatta ze bakusabye ng'oli mu 9 naye nga budget yo yankaaga ng'omanya eyo sigenda gisobola no abazadde nze ndowooza nabo babeereko ne budget omuzadde beerako ne budget ogambe nti okay budget yange yeeno bweti omwana wange tasuuka 7,000 so you will find essomero naye mulimu abazadde ng'ajja going extra mile sente eziziza abaana ku ssomero zonna neewole ayina looni side eno ayina looni side eri kwagala kusanyusa baana nga za kisirusiru kanziyite ez'ekisirusiru kubanga katugambe ku kyalo tuvaako ne Farida ne Lilian owa Lilian amutuute Kibuli owoono n'amutwala Nabbingo kirabika omulala ali Buddo kati nange njagala kubeeramu eyo kilasi naye nga nze neerabidde enfuna y'abaana ababiri mukitegeere kaya abantu bagala kweteeka mu competition etabayamba sobola banze bakutiriza ne mbagamba competition gy'onoogendamu ebenga ekuyamba ng'omuntu era ng'ogifunamu si competition egende kufiiriza bakola ebintu nze nebineewuunyisa okay tamu eno weewoze what is your plan next time naye era ojja kwewola ate waliwo abamu ababalambuze tamu ejja nja kuba nzifunye ne bigaana naye nga weeteeka ku musaalaba okutandika mulimu abaana abamu nga bw'omukyusa essomero ne performance yeekyuka nti performance yabadde performinga bulungi ng'ali wali amanyidde abasomesa amanyidde banne basoma nabo nabeera affected so omuzadde bw'oba nga omanye nti ensawo yejja kusobola wano omwana muteekewo ate era omwana bw'asomera mu government school tajja kufa buli wosomera ne bw'ojja wano ku Digitalk ne bakusomesa ojja kutuula ebibuuzo ojja kubiyita so banaye tulina abantu abamu abasomedde mu masomero ga gavumenti ne bavaamu
ne bafuuka abantu ab'enjawulo. Nze ekisinga okuneewuunyisa mu buno obudde bw'abaana okuddayo okusomera izi. Mbadde nga ndaba abantu ababadde bajooga mu Novemba awo nga bali mu kujooga. Mu Desemba nga bajoogeze nkubuulira nga bw'olaba ku bufaananyi bwabwe badde nga bapositinga bw'oddayokko n'ovisitinga social media zaabwe. N'olaba ebifo bye babaddemu kimanya end of year party bagenze ne bamala beginning of year party ne bamalayo mu lusirika ennaku nga 5. That is an expenditure. Alisa weno ngali mukuba simu, I am looking for school fees and I'm like, so wamanya ati abana bajja kusoma. Whoa, I am what? Looking for school fees. Kati bagala kugambe. You knew when agenda kuddayo kusoma, so you would have spent sparing it because you knew ina abana abasoma. Farida kakubuli. Nayo manyi nti abazadde mu Uganda wanene tebabudgetinga. Ebisere ya Farida kambabuli ekiti. Kuchiri wakati. Embere eriwo ye gye reactingira. Kambabuli ekintu kiri. Si buli muntu gola mu bife by'ebbeeyi. Era ng'ajooga nga bw'okyogedde. Nti abasinga batebeetute nakwetwala. Gaana. Mugambe zabadde agenda okuspendinga kazi kuwe. Waakiri obulumi bwo butwala obumalireko eyo n'abalala. Kuba Farida bw'apita n'agamba omanyi leero tugende tulabeko ka movie. Kati lwaki ngaana? Nga n'oluusi obusobozi mugamba zikuwe mu kazi. Kwasa obujulizi nga sikwasufe ataposalize. Waakiri nzinyumizaako bannange mbagambe nange naliko. Babayambye okutwala yasinga okwata obujulizi. Sigwasaposalize outing. Anti okwata obujulizi. Olaga abantu olumya abantu nga nange ndikinyumyako neŋŋamba Desemba eri twajooga. Oseke? Kakati abaana batuuse okuddayo tolina yadde. Tondenya buli omu gw'olabaga postinga akafa akawungi. Eyakuyamba n'akutwalamu kujooga ddayo akuyambe akuwole. Anti oluusi biba tebisoboka. Kubanga abantu abamu bamuyita ne bamuwaka offer. Nemugamba jangu wano ku movie night tukuwaddeyo tiketi 2 oba 3. Jangu ne mukwano gwo. Nampita n'ayamba omanyi kati bampadde ka tiketi. Tugende tulabe kamu. Last twali wanene mu December nga tukubiriza abantu obutaspendinga nga tubagamba Christmas is just one day. It is one day like this. Ogenda nduyitamu tukano era twabagamba gere miranga mugenda jikubanga abana baddayo kusomera. Naye spendinga Farida. Atenze na spend because I know sina mwana. So I spent kusinzira ku bulamu bwange bwendimu nti bwe natuka mu February teri agenda kusaba school fees. Nekwe ngo manya ali ajja okusaba ekyenda. Cha school fees into wali batwagala ko mitwalo kyenda. Waliwo pastor oba yali pastor oba yali father gwe nalabako ka video akamu. Ndagamba kituufu twagala twala wana mu masomero y'abasome. Naye tokwata miliyoni eyo. Ovudde wano katukamba ogenda mbalala. Gy'ogenda okusomeseza omwana wo. Ogende ng'enjala ekuluma tewanyodde n'amazzi ofune ulcers oba fainting ofiirawo. Ng'olina miliyoni emu yonna ogitwala ogenda gibangira kusoma. Lyako emitwalo egyo esatu. Gikumala gyo. Era oyo aba spending spare. Esatu. Waakiri girye. Kubanga waliwo abazadde eyeerumya n'akacupa k'amazzi tasobola kagula kajja. Ekitege? Oyo aba kisusize. Mugenda mulaba simanya blackings out. Gye bali abazadde. Okimanyi? Gye n'okwerumya nako twerekere. Omulutumimbise nomani agamba for sure what else do schools have besides the school name and the school structure, because everything is bought and brought by parents. I will not be surprised when schools tell us to take personal teachers and a cook. Mbwe mwana wo muletereka abasomesa babiri nanamufumbira emmere. Kubanga abaana kati nawe ebiseera basasulira n'alongoosa naye ebiseera bikyuse omuzadde aleeta omwana we ku ssomero n'agamba nti omwana owange akawunga ntae naye bijanja tomuwa abaana abamu baba tebalya buwunga. Abaana enaku zino balwala baana bato. Kati essomero lijja kugamba kati wowe waba tali akawunga ffe tufumba akawunga na bijanja. Omuleetera n'amufumbira oba omuleetere ng'emmere ku lunch. Ate nti amasomero agamu tegakkiriza mmere. Anti agamu kyekyo. Nebeera special arrangement you agree with the administration. Anti kakati jjukira omwana oluusi talya yekka. Naye abalala bagenda kugamba musasule ku kantiini eri awo. Oba omusasulire kantiini. Mudoosi waffe alina kantiini yiiyo eyo tugyesigaali. Bundi b'omusomero abasomesa be bavunaanyizibwa ku bukantiini obwo kati kantiini akatunda emmere kakantiini akatunda ebyokulya ku break bubeera bwabwe. Era bajja kwesanga nga ne gwaleseemu muganda we nga be baddukanya obukantiini obwo.
Mbwe bityo kino sigala mu bo akasente kasigala within. Nze omulanga gwange gukyali ku gavumenti yali kudde banaye beeko kyekola ku nsonga y'amasomero. Oluusi ate olabye ddala n'essomero ng'olaba structures z'essomero nazo zennyini zikumalamu amaanyi. Especially amasomero ga gavumenti. Naye nga ne gavumenti enabaako kyekola Lilia. Naffe abazadde. Tubeeko kyetukola ng'abazadde. Nze nalaba abantu bangi abavaayo ku nsonga ya airport naye ku nsonga y'ebisale by'amasomero abazadde abasinga basirisa. Ate abasinga balina obusobozi. Era abaana babatwala we basobola. Kubanga essomero bwe lisaba miliyoni 6 nga lirina admissions lyagala abaana katugambe 12,000 ne bafuna abaana 13,000. Lwaki kiki ekinaalikakalisa ku fees oyo? Otegeera? Era lijja limaintaininga n'okwongezaako so that abamu badropping erisigaze ku capacity gye lisobola. Ekyenjawulo ekyali ku airport because abantu bonna bali affected by airport. Kyobola abasinga bavaayo ne boogera. Kubanga ffe nga tetunaba kwekubira nduulu ng'abazadde. Gavumenti ejja kuvaayo beko kyetukolera. Okitegeera? Kubanga singa essomero litusaba miliyoni 6 ezo. Ffenna ne tugamba kale katwekubemu kakuyege tugambe tetujja batwala. Olabe bwe litaliza ku miliyoni emu. Bata abazadde baagala standard. Ate abamu balina capacity esobola okumaintaininga that standard. Kyobola abagwe tebajja kufaako. Kyobola abafaida agambye. Omu ajja kusobola miliyoni 2, omu ng'atasobola. So kati gwe obusobozi bwo webukuteeka sigalawo. Ne gavumenti erina kyegenda kukola. Because ne bwona okuba omulanga ne bwokati luli minister wa education yavaayo omukyala n'atutegeeza bulungi n'agamba amasomero tugawonize temwongeza bisale tumanyi biki tegayongezeza. Nerya minister lyalimu. Nerya minister lyasooka okwongeza. Kati bakozeewo ki? Tewali. Ate abo government members bogamba batuyambeko abaana abo bakyasinze osomera mu masomero ag'ebbeeyi. Alenga gezalina standard. And they are paying bote balina buzibu. Tennatuuka. Kugambye tamye gwakoleyo omwana kasita akomyawo bank slip. Nincha bazisasula. Ne bagenda ne bazibanka. Ng'omwana alinda reporting. Kati omugamba government ekuyambe kuki? Because they want to maintain that class and standard. Tebagala abaana babwe. Abawansi ababulijjo baali badde balondola omutindo gw'abaana abafuluma bw'ogutunuulira essaawa zino okwatibwa n'ennaku. Omwana atudde P7 waliwo abaana abafulumanga pepa za P7 ng'omubuuza ebimu ku bibadde mu pepa nga sina kyenzijukira n'eki kyemmanyi najjuzza naye sina kyenzijukira. Ate n'otuuka ne mu masomero agamu ng'okkopa kakati be baana baaliwo. Because basasula sente empitirivu nnyo kati ayina ebigezo by'abaana 109 lwa malpractice examination malpractice. Because kakati amasomero agamu agamba nti okay abaana basasula sente empitirivu bwe tunaatuuka ku bibuuzo bino ng'abaana tebapafomize bulungi situuse kufiirwa baana. Performance yekuwa abaana. Yes. Kubanga ogenda kulaba ebibuuzo kasita bikomawo bwe biti nga buli muzadde adduka municipality batugambye yabadde ne one file omwana yagudde PLE kati ogenda kulaba abantu omwana we mu ntungamu nti bafunye feri y'omu kitegeeza n'owange tajja kuba feriya kamutwaleeyo wakiri ajja kuyita ate kati guno omwaka ne bajja balage nga ntungamu efunye bafayiriyazi nga bujja kutwalayo bantu bangi. Okimanyi nti ssaawa zino kakati buli muzadde balabye amasomero agafunye first grade kati buli omuntu ayagala otwala omwana. Naye kankubuulire kino Lilia, ne sente ze basasula abazadde mu masomero tezijjaayo kifaananyi ne standard omwana byayize ku ssomero eryo. Kitege ate tebiri ku primary zokka ne secondary ne university zikenyini. Naye ng'abasomesa bano nga temunnayagala kukopesa baana bigezo sooka otuule weefumiitirize ebigezo bwe bitadda ani asinga okukosebwa. Omuzadde asomeseza omwana w'emyaka 7 oba gwe omusomesa oyagala okuyisawo olw'okwagala abaana. Omuzadde omwana ojja mukomyawo era omuzadde n'omwana be basinga okukosebwa because omwana abadde ne hopes banne bamulese mu kiraasi biki sigamba nti yandiyise naye olw'okuba oyagadde omufunyisa 6 nga yandibadde asobola okufuna 13 nga bababbira ebibuuzo naye neera
n'atayita nga we omwaki nanti omwami obwo disruptinze mulimu amasomo wange mbadde nkwasiza bintu birala onteeseko ebintu byenina okulwaminga ini one night mulimu amasomero agamu abantu ge beekengera nga gwe bojja ne papulazi ng'ova mu ssomero bakugamba wakiitu katuddemu tukuweeyo ekibuuzo kimu nze bwe nali ntuula P7 twali badde kati ng'essomero lirina enkola bwe mutuuka nga mugenda okola PLE mwena kaba candidate musula ku ssomero kati muzeeyi n'agamba bano balayika agenda kwopesa abaana bigezo ku ssaawa emu ey'olweggulo yali atuuse mu ofisi ya HM n'agamba bwe mukoopesa abaana ebigezo n'ebitadde abange bagenda kusomera bwerere omwaka mulamba nga sasula yadde 10 mu ssaawa emu nga twakali wakalinya kusomera iye nga tugenda kola bibuuzo kati mzee yagamba nanti nga bagamba abaana abadde mu dde lwaki mubasuza ku ssomero olw'okuba bagenda kola the following day exam yatuukirawo n'agamba bwe mubakopesa ebigezo ne bikwata abange bagenda kusomera bwerere omwaka mulamba nga sasudde yadde ennusu 10 kati oyinza osanga nze sijjukira babasuza ku ssomero omulemu okufuna disruption naye ffe tebaakatuwa ababiri twali babiri naye balala bakabawo abalala bakabaga naye ffe tebaatuwa kasasi ne sister wange kuba muzeeyi wamwe yabatiisatiisa muzeeyi yagenda administration n'agamba kituufu omusajja ayinza okubeera prophet of doom ebibuuzo ne babikwata kati ababekatubajjemu tebaatuwa kasasi ekirala amasomero byekakola omuzadde asasulira omwana we asasulira omwana ku ssomero gundi ng'akimanyi omwana we agenda tulya ku ssomero gundi naye ng'ab'essomero bakimanyi nti omwana ono ayinza obutatuleetera first grade ne bamukwata ne bamutwala mu ssomero mukanyiga mu ssomero eddala ebyo bituuseewo nnyo kakati byebiri mu masomero nti omwana abadde asomera wano naye bwe batuuka okukola ebibuuzo bamuwandiisa mu ssomero ddala ebyo byo ebiri naddala mu private schools naye munnange tewali kyogerwako abantu abamu tebalina center numbers n'abalala baagala center yaabwe ebeere ng'erina numbers ziri kuba bamanyi okukola baziyita pre-registration amasomero agamu batwata abaana ababadde nga bazze bafuna second ne first be baregisteringa kati biki ne babawa essomero eddala eryayimugende muswaze eyo twakolanga pre-registration examination nga bagamba tujja kukola seti nnya z'ebibuuzo naye kasita ofuna below 12 above 12 tetujja kuregisteringa wano nemukola ezo seti nga batimba nemukola nga batimba abalala nga bateekako ka red line mwene mudda wansi abataziina era abatazifuna babagabira mu neighboring schools ezaali za gavumenti webajuliza era results zaabwe ziragaga amasomero naye nga basigala basomera ku ssomero ekyo ekintu si kirungi bimalamu nnyo abaana amaanyi kito omwana agenda okukola ebibuuzo ng'akimanyiza already nagwadde olaba essomero lyange lyanneeganye nerinkanyuga ewala kitegeeza nze nagwadde naye surprisingly batuuka mu masomero agamu ne bakola ne first omwana yafuna mwenda wali ewaffe bamujja eno nga yali mu third grade bino ebyasimanyanga mox nezo simanya pre-PLE exams ebyo byonna bina byasetting okugezesa abaana obwongo ng'ali mu third grade alina aggregates za 26 bamuwandiisa ku ssomero eddala era bwe batuuka okukola ebibuuzo ye yagenda ku ssomero ddala gye yatuulira yavaayo alina mwenda nayasinze n'abaasigala mu ssomero bonnayatekamu amaanyi n'agamba kambaswazi yafuna mwenda nga buli omu takikkiriza era essomero ne bagamba ye kale ate oba singa tetwamututte eri twaliwezezza ku nnamba bwe ziti ndowooza ezo ensonga ezimu komiti ya palamenti eri ku education zeyandibadde enoonyereza bw'oba tokkiriza omwana wange kujjuliza ku ssomero oba waba alina otuula ebibuuzo lwaki omusigaza mumpe nga bukyali mutwale mu ssomero eddala erina asobola okumakomodate si kumulinda ku P7 tugenda ku registeringa ate ngende kuwulya omwana wange abadde asomera katugambe Kampala parents kati ebibuuzo bye bigenda kuviirayo na Kasero primary erya cases si gye babagaba